Engabo y'okujja obwesige mu bakamishona ba Paalamenti abawerera ddala bana abagambibwa okubanga beezibika ensimbi y'omuwi w'omusolo, ababaka ba Paalamenti balabika nga bagirumizza mannyo ng'olunaku olwaleero akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi era nga ye mubaka owa Nakawa West akulembeddemu babaka banne okussa emikono ku kiwandiiko kye baagala okwanja mu Paalamenti nga baagala okuleeta ekiteeso ekijja obwesige mu bakamishona okuli Mathias Mpuuga Nsamba, Honorable Esther Afoyo Chan, Solomon Silwanyi wamu ne Prosa Kampurira. Honorable Ssenyonyi abadde n'ababaka okuli Honorable Derek Nyeko owa Mityana Municipality, Honorable Francis Zakebutebi, Munnadippyo wa Mukono South, Honorable Fred Kayondo, omubaka omukyalo wa District ey'Empigi, Honorable Teddy Namboze wamu n'abalala. Batuukidde ku mmeeza ya Honorable Theodore Ssekikubo ali ku ddimu ery'okukuŋŋaanya emikono era nga Honorable Ssenyonyi asoose kusoma mu kiwandiiko kino n'oluvannyuma n'akissaako omukono era Honorable Ssekikubo n'amwebaza. Ssenyonyi ategeezezza nti bakamisona kye baakola kyali kikyamu nga ensonga lwaki beenyigidde mu nsonga eno bano basobole okubonerezebwa, ng'ategeeza nti baaba ekibiina ekya National Unity Platform kino kibaggyako omusango n'okubuusibwabuusibwa kuba bo baavaayo dda ku nsonga eno. This is very imperative and for us in NUP it vindicates us because when we raised an alarm over this issue regarding our commissioner, some people thought this is an internal party fight. And they kept saying, wait a minute, why are you digressing from the critical issue of money that people sat and irregularly awarded themselves? So we are vindicated because this clearly shows it's not an internal party fight of NUP. Agamba nti ensonga eno si ya National Unity Platform ng'abamu bwe babadde bamanyi era n'ategeeza nti eno ntandikwa nnungi era nga kikyali kituuza. There's corruption at grand scales that we also need to deal with. But this is a good start. This is a step in the right direction. So let's begin. Even a journey of 1,000 miles begins with one step. So this is a good step. So those who are saying there are these other thieves and so on, this is a start. Mu ngeri y'emu ne Minisita omubeezi ow'ebyamayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Honorable Princess Pacis Namuganza atadde omukono ku kiwandiiko kino ng'onaasabye banne abatannakola kino banguwe nga bwe kibalema abalonzi bababoole. Mbadde nsaba bannange abatannaba kuteekako mikono ku kiwandiiko kino nti banguwe embiro bwe batakikole. Nsaba abantu baffe abatuleeta mu Paalamenti wano mubaggyemu obwesige bwe banaakomawo mu kalulu. Ayogedde ku bannaabwe abamu bagamba nti beefuula abalwanyisa enguzi ate nga be bamu mu kugirya, n'ategeeza nti ku nsonga y'enguzi tewali kuteesa. Nga Honorable Mathias Mpuuga, nze saalina corruption yonna naye yali avaayo n'agamba twagala Paalamenti ebeere njerufu, twagala integrity, kati ye obwerufu bwe sibulaba, teri kuteesaganya ku nguzi. Agamba nti ekibiina kyabwe ekya NRM kikyayiddwa olw'enguzi eyeegiriisa nga y'ensonga lwaki naye avuddeyo n'assaako omukono gwe ng'agumiza Honorable Ssekikubo ne banne baleme kuva ku mulamwa. Ekibiina kyaffe ekya NRM kiri ku losing support ku ground. Buli gye tugenda abantu batugamba naye enguzi esensedde Paalamenti. Kati nze nga atagiwagira ate nga nkyayagala ekibiina kyange kibeere mu buyinza ntaddeko omukono. Awakanyizza n'ebyogerwa abamu ku bakulu mu Paalamenti abagamba nti President Museveni yabagaanye okuwaayo emikono gyabwe n'ategeeza nti kokasi ya NRM tennatuula ku nsonga eno. N'olwekyo saagala omuntu wano yenna atiise omubaka mbu tasayininga, President yangambye temusayininga. Alinga agamba nti President ye awagira enguzi. Ye omubaka wa munisipaali ey'Emityana Honorable Zaake Francis Butebi akubye gudigudde era n'asanyukira enteekateeka eno ey'okugoba bakamishona ba Paalamenti abeenyigira mu buli bw'enguzi ng'ono n'abalala baliko bye balambuludde ku nsonga eno. So nze ndi musanyufu nnyo kubanga kino kikolebwa era maze wiiki nnamba nga practicing akasiginicha kange. Mbadde eyo mu country tour nga practicing akasiginicha kange neme kutuuka wano nga baga nti ate kabadde kabulamusi yeyo. Kati ngataddeko bulungi nnyo era ow'ekitiibwa mukama waffe atukulembeddemu Right Honorable Joel Ssenyonyi tukwebaza olw'otukulemberamu ng'abakulembeze ab'opposition ne tuvaayo. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV agaleero.